Nkowoola muna bannayuganda bannange okusitukiramu okubanja obuwanguzi bwaffe. Tubanje ebitongole by'okwerinda bikomyewo abantu baffe be bazze bawamba mu zidroni ne bababuzaawo ne tutaddamu balabako. Twagala babatuddize oba balamu oba bafu. Tubanje ekkomo kukwatanga abantu abatali basirikale ate ne babawozesa mu kooti ez'amagye. Mbasaba mwenna musitukiremu twekalakase mu ddembe, tulage obutali bumativu mu ddembe, tulwanirire eddembe lyaffe mu ddembe. Mujje kinana Boba Museveni bekalakasa na mundu mu armed resistance, naye ffe twekalakase na bipande mu civil resistance. Ebyo byonna biri mu ssemateeka wa Uganda Constitution, era okubikola oba tolina tteeka lyomenye. Tugende ku ofisi za gavumenti ezikwatibwako ensonga zino tubanje okuddibwamu. Kiyinza okutwala ekiseera ekimpi oba ekiwanvu, naye njagala obbategeeza mikwano gyange singa twekwata wamu ne tulemerako ne twekalakaasa mu ddembe tujja kufunawo enjawulo. Mbakoowola mwenna bannayuganda bannange musitukireemu mukozese eddembe lyammwe eribaweebwa akawaayiro namba 29 aka constitution yaffe, twekalakaase mu ddembe nga tuwakanya okubba obululu n'okuwamba obuyinza bw'abantu, nga tuwakanya okuwamba abantu baffe ne babuzibwawo ne tutaddamu balabako, nga tubanja abantu baffe bonna abaasibibwa obwereere olw'okuba nga tebawagira gavumenti, era nga tuwakanya okukwata abantu abatali basirikale naye ne bawozesebwa mu kooti ez'amagye. Ekiseera kye kino, tewaliyo kiseera kirala. Kino tulina okukikola ku lwaffe, ku lw'abaana baffe, ku lw'abaana b'abaana baffe ne ku lwa Katonda n'ensi yaffe.